Tebanoze noti zasingo nyirira ne bannange abayayo balaba buli muntu yekwatako yichuli kati bampa n'ebintu ebitaliyo nti balooza abasinga olwekunyirira ichuli n'empangula nakubya oluyimba Eddie Mezaya yakola oluyimba myaka 10 terwaweza 1000 views penge yakola oluyimba okiwulira kaye mu myaka 10 tezaweza views 1000 gendo labe hit song all over the place obani yajigase nze isima nkuba rap ate zile zoluswidi temwazi tegedde kwese yazitegedde nakube yoluswidi nange najitia ziti zimino teno utatene twaku nze iti song egenze everywhere kola buli kintu nga tonnafa tewabawo omuntu agamba nti okoze biki muntu anoono okolayo ki teri kyojja kukola mutanda buli kintu kikolere wano tolonda muntu addugala fresh and clean badde kati nti bamulonde Yugamani kuba president otya Yugamani mubeera mu t-shirt. Look at this. Yummy. Ichuli yummy. Seminal. Open weapons of mass destruction. Is it? Anti chisaka ya tule mesa. Iladeki. Da. Okubanga wo. Mwabasiru wate mwekuba munkwawa. Zino siza munkwawa. Wano mutu obuwera goti. Oti wokubirira we nyini large upon yourself ready a wizard see me no me brother straight together mu love fest situka tunonye ba sponsor imtn yatwe kuteko da mayanja family we tap them ozanya wizo olaba kusaawe eno omanya nti Sandra Teta yakomawo sawa zino kati senga akomo mu Casablanca naye kati ali waki kuwaka bwanyiga wenyigire mutabani wa mayanja tewali buzibu bwonna embaga kwendi may I remember that straight Monday setting Tuesday ai mukama katonda na nyini buyinza munseno wetabbe nnyo ku bintu ebibawo mu ggwanga lyonna emundu eseke Sudan n'ebyenje byatandise okufa America yadduse n'amaanyi gayo ku supidi yadduse Sudan nsi yakyuka mukama katonda twali tubatya naye kati batya nnyo tukwatire ku bannayuganda abaliyo badde mirembe gavumenti esala amagezi maama abagenda okukola bizinensi zibasala ate n'obulamu kwatira ku baana abato abatunuzibwa mu ngundi ya sitaani olw'abasajja abatayina nsonyi ne bakwata abaana abato abantu abevuddemu essuubi mukama katonda buli kyoyagala wesseewo teri ali kussaawo ikyulinze neeteeka buli wamu mukama katonda obadde w'amaanyi gye ndi twatandika tuli bakovu laba obusaati n'obutaayi ffe twogerwako buli we tuyita tiyituli wa ttabbu mukama oli w'amaanyi siyinza kuvaako wabula tukendereze mu bulumi obwabo abafunye obubenje abalina obubakosaakosa abatuvuddeko bakimanyi nti wa mukama katonda gye tuva ate gye tulidda amina ya rabbul alamina weekuume ng'onyirira tayimu zigenda tuuka wejjuse ogaiba ne buli bwiculi bwalya kitetuyina twerabirira yes we look fresh kyekyo kitundu kitusooka okukola look good male nogiteeka mu kkuku wano waliwo akantu abantu ke banoonya bagaggawale ate nange nze nnyini ke nnoonya kyova olabanga sikaleka bweru kuva dda bagamba waliwo akantu akali mu mpalaata akagaggawaza naye nange ke nnoonya ate n'abali bali ke baagala kati awo sikalaga bweru tutandise be attentive beera ki attentive no one here let's see chuli alone 7 o'clock setaago Mpuga si musanyufu ebya NUP bibi nabagamba nti NUP ye pate eri ku try and error tugezese tulabe temanyi bya pate
balonda ebintu bitategerekeka kati wulira bagenda kukola amendment mu constitution ne bagamba nti buli muntu ajja serving ebisanja ki bibiri. That is being populistic. Nti abantu babawane era balese democracy be bamutegeera nedda oyina okusooka n'opima wakati wa human resource capital gwemuyina katoyagala gamba nti Segona Zake Mpuga Joyce Bagala all these young able-bodied educated people nti bagenda kukola 10 years mu pata yo bagende laba pata egenda okugwa egenda gwirawo. Why? Guarantee ki joyina nti buli wanavo wa NUP wajja kuddawo wa NUP mu constituency gye bava toyina guarantee. Ekyokubiri omuntu mu myaka 10 aba yakategeera omulimu mu politics kati ate omugobe ate oleeta omupya omugobe ekitegeeza Bobi Wine pate ye si ya kunachalinga leaders eyiye ya kuyitamu mu constituency nafuna sente so long as ayisizaamu abantu bangi mu constituency ne babeera mu parliament oba tebalina kye bakola yaba afuna sente ezimumala. This is why such an amendment can work. Neto kitegeeza nti patenga NRM patenga National Progressive Movement ya Muhozi patenga DP zijjalinda ng'oleeta ababaka mu 10 years zimale zibatwale because omubaka yenna omugezi bw'anaabeera mu NUP ekisanja kimu kitegeeza ekisanja ekyokubiri ajja gendo kiyitamu ku NUP nga yasala deddiiro. Mpuga yabigambye tabitegeera because munamateeka teyaliwo yali bweru ne bapapa omanyi obwa lopu kati buleese embaga bano babwagala wammanga ekifo ekyo kireese embaga kati Mpuga bamulabanga enemy bano bebagala omwesi bebagala oteekawo. Bobi Wine is wondering about trust 5 billion zino Mpuga abadde musajja mwesimbu nnyo by'obufuzi nti Bobi Wine tayiza muteeka mufulale kati Mpuga bayina omujjawo bayina bakandidate aba Segona yasooka Joel Senyonyi yewookubiri waliwo omukazi gwe nagamba oli omukazi eyakafuna empeta mu bukulu simanyi akiikirira obaka n'abagesera oyo naye akyagala. Then waliwo Muwanga Kivumbi waliwo Muwanga Kivumbi ne Nambeshe naye nga we nagamba Bobi Wine omutima gumukuba kubanga Muwanga Kivumbi amutya wa DP buloko atya Segona bonna ba DP pastoral politics kakati atya ekifo ekyo kijja ku muntu gwayina ayagala kiwa gwayina amuyina mu trust kati agambo kijja ku Senyonyi alaba kusase mukolera nnyo kakati ate Zake ayina emisango being nti ali assertive and aggressive ba member bangi nyaba opposition abamwekengera ebirowoozo bimwetawula buli kiro ebirowoozo bimwetawula simanyi kola a constitution amendment kakati Mpuga Segona constitution ya NUP ebalekawa all the younger able-bodied MPs gundi yali manager Solo Kayemba kubanga pate ya NUP bagitwala nti pate ya abaana bato enekyalinga next leaders in 5 years okujja ko ng'oli muto 5 years zidduka ku speed zino ziweddeko zino kati senga constitution ya mwegamba nti ebisanja bibiri MP owa pate ya mmwe mu kisanja ekyokubiri taba na reason lwaki agenda kukolera pate ya mmwe abane kadi naye nga akola ngawola bakagabo NUP bitagala bikaluba ngolese ebintu byotategeera constitution ez'okukyamuukiriza. You need leaders. Omwana omuto NUP yaleetako abaana abali 19. Yes, ba councillors 19. NUP yaleeta abaana abali 24. Okitegeeza omuntu wa 24 by 34 talina business mu NUP. Oba kitegeeza mugenda kukola replicant bana abesimbye ku MP bwe bavaayo besimbe ku bwa kansala then ba kansala baveeyo besimbe waggulu. What are you going to do with Shamimu Malende? Miaka 3 mwena
MP Kampala kati ng'ogamba nti ekisanja ekijja Shamimu abeere under threat kubanga already yasavinzeyo kimu paka already asavinze kimu. Oh, do you know how many people would wait to take Shamimu Malende into their arms? Nze omwabeera nze nsiba jjukiza Shamimu jankutwale wa muwozi nga ngamba ekyuli nvaako nga jankutwale wa muwozi because mugenda tuwa liberty mugenda tuwa eddembe tetwetaaga na kusiga any political party tetaaga na kusiga bambega mu NUP. After all abantu bakola ebisanja bibiri. Democracy is worse, has done more harm than good in Africa. Nabanyumisa kati abo bamina democracy nti bamutegeye mu becha mukiriza nti abantu bagambe nyo nti olaba pate yaffe ebintu byonna yeebikoze. Yes, muyinza okwagala obikola mitenda naye ne bikonya pate nga talina gyeraga. Why? Oyina okuyutilizinga human resource capital mu muntu nga kyetukoze mu 7. We have utilized always human resource. Kati waliwo Museveni wanawumulira nga tugamba rest in peace because senga Museveni yasavinga ebisanja bibiri senga we missed a great man. So as Dr. Besigye byaleta mu byasuula FDC Dr. Besigye yayagala agikola ajulowooza nti eno pata ya nsi ziri developed nga America. Kakati Dr. Besigye n'ava ne ku kisanja nga tekinnaggwayo pate n'atandikirawo okudobonkana. Simanyi muntu, simanyi obowa, simanyi team good, simanyi team good. Awo had Besigye seated FDC utilizing a human capital resource when achali party president, it would be a different story. Nene FDC yagale creating a difference na lemo batu bajisute kuba party ekigwo wanji ikili yeka abalala balinde bagoba tebanda batudduka tugenda twaddukira wala nnyo twalinya mustanga badda mu wish bakolima buli kumachayi tulisiwa generation yaffe neyongera kubaleka nziruka ngenda bamagalala nze nnyonyi nyange kuba wekwata ogende ewala no gye tuyita ttano waddugala otekwata ku ichuli osigala buli mbozi buli kintu buli posti buli blogger buli editor TV stories ichuli yembozi abalala balinde oya greatness naye njagalo ebyokwewaana banna Katonda yandabirawo ichulinze atani alimpana ichunisoka kwewaana ebitiibwa 10 nyene ndyoka ngenda maaso waniyelesi nabadde yelesi still sigini kyezo ziruma musajja ali yanjogeredde ebigambo weebiti buli kye bamubuuza baba bali ku birala nga yanyingizaamu dda ichuli yembozi ku kyalo chuli mama ani yali amanyi tijuli tukanga twogera kanga biseera bebe baliko owulidde ekituuse ku NUP okiwulidde kati genda mweyo party ng'oli muto oli educated then you aspire for anything they are going to kill your career. Yes, why would you go to a party which has no plan for a person after 10 years? Do you know when you are 24 at 34 NUP tekwetaaga awutuvuddewo Mpuga alimbiwoobe tebamubuulira nga bakyusa constitution kyokka Europe bamutadde empindi ku mabega zaaka mulabira mu kasonda eno zigundi ekifuba kyetaaga nti obudde buli omu ayagala kuyingira nga speaker mu parliament kyekibatta bakwate ne ku budget ye Mpuga waali babaka ba parliament balina trust mu ye kati waliwo pulani egenda maaso wikejjanja kugisabuukulula ichuli yenze asooka okulaba buli kiguddewo nze asooka okumanya ichuli ntuuse nja kubuulira awo tuvuddewo ate tetubeerera onaabeerawo namusanze tewali enkuba yatonye n'eminyaminya obutuutu tewali maki masannyalaze MP2B wali basegirinya nga nawe mukyabalonda kati ngobeereyo ngolonda tesegirinya ngoyita ku ichuli kalabe ndabika. Take a pause, another pause, another pause, take a pause, take a pause, another pause, another pause, another pause, take a pause. Hey, uli mukatale yandikando bwalukubye lwange yennyini teno utateni na kampea balibe yokolera ngo omuwulira kyali mu t-shirt yenne mukutte kino simanyi owulira abo wulira ichuli fresh and clean, fresh and clean, fresh and clean.
Nyanzi ali mbiwoobe namugamba Nyanzi ntino munnange nno Nyanzi tojja kusobola bwemupi tosobola bwemupi eno family bannaye yafuna triple jeopardy triple quadruple Bobi Wine Museveni yasoka namukuba katone enkona nakati tevanga mu ttaka n'avaayo ng'awunze nawangula ngenda mu kooti era nze afuga simanyi nze president akyawunze Museveni yamukuba enkona n'enywa tebatuttewo ne bagenda bakuba mwannyina ku kyalo gy'ava kooti nagwo omusango yagugobye baba nebeera ddabo jeopardy eyo ebeera ddabo Eddie yawe n'agezaako ne bakuba Eddie eyo nebeera triple kakati Nyanzi ekyamutuuseeko bagiyita Kodro Jeopardy. Kodro Jeopardy. Yes. Abatategeera Kodro Jeopardy kiringa Double Jeopardy. Basooka ne bafuna double banene ne baddamu triple Jeopardy kati bafunye Kodro Jeopardy. Tebaliyitamu. Beerangirira mangu. Beekyamuukiriza. Kati family ya buteri yitamu sister bamu bakalulu kati Nyanzi unaku utawanya MP o distracting omusajja bali mu gas and oil bali time twetagira obwongo bwabwe ba concentratinga Nyanzi utawanyiza nyona lebo twagala sente ezo immediately kuluno netwali kusaga twagala sente ezo ona le bayino tukolera mu ekintu kyonna twagala sente Nyanzi naye Nyanzi toli damu watandika wesimba ku taata wansereko okugwa kintu kyo Nyanzi yatandika ovuganya ne taata wansereko aja Abdul Nsereko namukubeji ebiri nalinda mutabani wa mubye kati alinda mutabani wawo na lebonsereko antikunga Uganda Nyanzi wesonyiwe wemupi you are good actually you are good mwe ebintu mobilizing. Naye member of parliament wa Kampala is a different topic. Kino kintu kirala. You need to travel to New York, to America, to Los Angeles, to California, to benchmark many things. Kati ogenda kola yoki eyo. Sigala wano Nyanzi twagala sente ezo mu bwangu ddala. Yeah, Nyanzi tukuvuddeko. Bagambye fine olete. Twagamba stop taking our coats for fishing expedition. Oganye totegera bitukugamba. Court cannot go for fishing expedition. Back build muzibage toina bujulizi. Bye. Aona otuvuddewo. Olukungana lwo mu diaspora lwa NUP storage. Miranga lulinga babeera bati. Diaspora mbamanyi kasta nga babeera bati Bobi Wine nga anajja mu America naye kati. Simanyi we took 4 days, we mobilized, wabantu matankane. Obudde. Mu politics obudde. Besi gye bamuwako ku mbuzi. Besi gye batwalako ewuwe ku nkoko. Besi gye bamutambulizako ku mmotoka waggulu ku ntebe. Bannayuganda sukuma wiiki. Bwe batwe bakulimbalimba ne bakulowoozesa nti olina kyogenda osobola. In reality, ne bakuleka wekka. Where are the people who used to fill up American walls? Ne sent baragawa. Hey, titozanyisa obudde tibusumagira owedde baragawa. Era simanyi babambira kino era no mumboyiko tebakyasobola. Bakubye ebituli bingi mu struggle babatunulidde nga tebafaanana struggle. Toyinza kujja ng'ogamba tuli mu struggle ng'oli ku sausage na pizza nze ndi ku bijanjaalo nti olwo tuli mu struggle. Timunaye bali be baddeeza mwenge n'oyiwaali ekifi ky'enkoko bali ku maato batudde bali mu bupate bayambala ebifaananyi balina b'official photograph ewaka ng'ogamba abantu bali naawe. People can sense from far. Abantu ne bakuleka wekka. Tosobola to live a double life. Obulamu bw'olivi nga bulaga nti you are extraordinarily rich in this country, oli protected, teri yali akonye ku moto mu nsi gy'ogamba nti bleedinga every now and then flying out in and out
launching movies nti ng'ogamba abantu ba diaspora banaddamu okulabika baamala otutegeera nti ono naye yatuwuduwinkinga muyaye nga banne bwadda mu music ate bwakola alubamu simanya ate kati ngenda kutaakapya kati kali kabadde kike wakata naye wakitegeera nti kakuba ku kisenge dani no magic bw'otaamugobe kati agambye agenda kutoola luli terwatuuka mulago waliwo luli wasaba katonda essaala simanyi mukama azize terutuukanga kaleewe continue wasting time energy misguided energy abantu bakulinza oleeta ebirowoozo engejjagala okujja ku gavumenti ti ate ngenze mu studio simanyi kuyimba Museveni yabagamba bino si byakuyimba ate nzizeeyo kusoma ate nzizeeyo okuyimba oli matankane you need in a revolution you need a consolidated concentrated team. This is why Museveni yagenda Makerere naleta Mugisha Muntu Kayihura Bani Jim Muhwezi yagenda n'abantu abali concentrated naye no simanya ate katutwa kapya simanya ate kati tugenze kulaunchinga film simanya ate kati atenze oli every where is your concentration Bobi Wine? Where is it? Is it in music? Is it in the film? Is it in presidency? Ali matankane kasi tobera matankane tosobola fuuka president genda obuuze baluto babadde batunulira ba Museveni step by step tebalina na budde ate simanyi ngenze mu studio simanyi ate oluto n'ennyimba zaata zennyini tezina gye ziraga bavuka tebaziwuliriza kati ate oyo gwe mugoberera ati anajjako gavumenti concentration ya Museveni olina woogiraba walala eyes on the ball ne bw'okola otya tajja maaso ku mupiira Museveni talina muzannyo gwonna Museveni bambuza omuzannyo n'agamba ayagala tag of ogw'okusika talina president emizannyo gyonna gyo balabako gibajja formality but the concentration naye eno nti ate oyagala kuvuganya bayimbi eno oyagala funa sente mu firimu gw'okyanoonya bugagga gutoyinza ba president NUP eri matankane bapita yichuli nzeka buli kusaawa emu musanyize naye gaba gagenze the lion mi ojja funa kye weetaaga ku pesi kwensinga abalala ne baba boogera tebasobola kwesimba mu yichuli sijja na kintu kimu kulogootanira awo Severi simanyi drone talina drone zaamu gasi oyo ne babeerawo simanyi drone simanyi teacher bogusness uliriza yichuli 7 o'clock in the morning kali ate ng'ogamba buno ki siya njagala obbasaba bonna bannayuganda abali kuno tutandise okuba diversify ng'abanigeria banigeria batuwambye olw'ensonga buli gye bagenda tebakoma mu kunoonya sente basomanga abanoonya sente ne banoonya ababba ne babba abazaala mu basungu ne bazaala after 5-10 years Nigerians are many at least noba toli mu Nigeria obeera half caste Nigerians good enough naffe tukitandise today tulina abantu mu diaspora abaana abasoma ku university yesterday nafuna call okuva ku New York University nga waliwo omwana muna Uganda amuyita Gabin Nazima nga yesimbyewo ate mu university mwali yeyeka omu East African ate nga ava Uganda motuse kati ate alina n'omusenego neyejjukira oba musenego oba mu Sierra Leone bali banjiko kati voting ali kuki ku Facebook mwana oyongera kuba mu postinga immediately oba mulabeko ne ku page z'abantu nga Isaac case official Zara muna Uganda tulina otandika obutaba surprised nga mwala ba ghetto kids. There are many Ugandan kids doing good things abroad net nabo tubasaba batukwasa amaaso naffe tubawa amaaso oluusi ekitugaana okuwangula kubanga tetutegeera ku bye baba beesimbyewo. Gabi asomye ebintu bingi nnyo ayagala kubeera immigration lawyer ali ku university nga wakabi era ba immigration lawyers betulakinga mu nsi tubonaabona nnyo ku immigration e Bulaaya ng'otegedde nti agenda okukolako lawyer mu Somali simanyi lawyer muki ne bw'ofuna mwaka twaga nti lawyer mu Uganda ne waba tayogera nnyo Luganda but you feel you get closer. Kati bana abaana ali mu New York City ndowooza ajja kukola interview ne Farouk jatambulira ku mitimbagano nange ndi proud of her
kubanga okwesimbawo okuwangula mu university kintu kikulu nnyo asinzira Maryland gyasula naye ng'asomera New York. Abazadde tuli basanyufu nnyo nammwe mwebale okwempawalinga okuweerera okwerekereza okutuusa omwana nagamba oweerera omwana it is risky business tomanya kyolifuna. So we are very proud of you Mami Gabi nawe Gabi wennyini in person kyankubidde naye kyogera kirungi bannange kamushemererwe ku peji yange nga nkitaddeyo naye kyogera kati simanyi oba kinaakola interview nammwe kubanga okuwulira kyetaaga ichuli. Yeah, so how you doing? I'm good. How are you? How is New York? Everything's going on? Yeah. Yes, and fetwogera naye abali linguistic. Okitegera toli linguistic oyogera ki? Teri oyogere kinakyewo ekyejja kugamba wa enjogera eri wali ndala nnyo. Endabika eri wali ndala nnyo. Now nalabye interview ya Rema. Oh, was touching. Nice. Era namulabye nga Rema mukazi nga we napredictinga nti is a simple woman who wanted a home and children, play around with the husband. Happy birthday Rema, you look fantastic. Nayenga amazaalibwa amalungi ne doctor wawadde ka story nga kalungi ate nayagadde nnyo story yo ku Namulondo Eve nange mbadde omu kuba muyita maid anti yammanyirako lumu nangambwa ajja kuntwala mu court ne muga Eva Namulondo wanji superstar yanga nti Eva agenda kuntwala mu court ningamba superstar Eva Namulondo atwaleze mu court tiye ne muga sijja kujja na lawyer nja kwewoleza nja kwewoleleza nzeka ate omusango bagugobe naye kirungi tibyagenda maaso bambi story gye wamuwaddeko nnungi. It's good to appreciate someone like that. Omuntu oyo aba yakulaba kiba kirungi n'owookinga naye jjane si bantu bangi abalina amazima saying ba celebrity beebuzaabuza nnyo nejje Bika Million naye amanyi omulaga omukwano ogwa ddala muyigo okuba royo n'abantu bamwe batambulira nabo olugendo naye ulisaa namugoba rundi onoogoba abantu bameka. Everyone needs a royal card. Nawulidde nga nze ntandise okwagala Eva Namulondo yali yantama kasita omuntu agamba okuntwala mu kooti Eva Namulondo yali yantama nga ne bangamba alina ekimuguddeko naye nawulidde nga ate neeyongedde nnyo okwagala Eva Namulondo. Eva byonna ebyali biriwo nsonyiwa story yo yabadde very touching Rema gye yawadde ate ng'eri encouraging. Kiba kirungi nnyo mu nsi okuba royo ku bantu abasinga tebali royo naye Rema namulabe ng'ali touching naga mpulira bubi ng'abantu bamuyita usigalo wange naye nga kyo kituufu aluddewo fumbirwa. Yes, kyekimuyisa ebyo byonna abeere ne boyfriend fe totumanya abo ku Facebook abaana bawano balangira kati baabi buli wagenda ne Rema abaga ati ate maid yazze assistant azze. Nenga the story was very nice and touching. I liked it. Nayagede nengeri jowamu interview Kirema kigezi naye bufumbo bumutwaliridde ayambala magandula celebrity eyandize nga ayambadde naye kubanga naye alidde yagaana okudduka kati alina beera magandula naye nga kituufu. Happy birthday. Era nayagadde nnyo story yo eyani eya Eva Namulondo nange mbadde muyita maid anti nga wadda buli osanga Rema yasoosaawo omutu ate n'aba n'olujanja nga yantamamu naye katwe nawulidde bambi kituufu mukazi wattu apolitikitinga ka kapito ke agamba Mukama nyamba nange wano wenneekutte wennalaba omuntu bw'ati asaana nti Kadama wa Rema naye mumutuumya amannya bami nti Kadama yazze Kadama wa Rema mujooga wallahi mujooze Namulondo ne mudda kyokka Namulondo kirungi nze nali nakyo mu video ya Bruno K. Kiwala kirungi kimpi kirina obuuso obumwa kirina emmere ene n'amabina kirina wallahi
naye munnange yakyakolera Rema yatannetuka kwekole tannatuka kwefunira musajja akyawa Rema advise obufumbo bwa Rema bugende jjukira yamwagala nnyo kuva edda nedda nankenga ndava nga walinnya naye okuyimba kuveeka erinnya lye yaliva nako yadda kulya Rema toggwanga musuubi ng'omuntu ali naawe you never know kiba kirungi oluusi okubeera ne trust yes kiba kirungi nnyo okubeera ne trust mu nsi eno amazima gaddala kiba kirungi nnyo okuba neki Amos Slovens ye muyimbi omupya alina akayimba bakayitaawo right now ng'ali Kigali wa tabbu nnyo Amos Slovens olina owulira ku buyimba bw'oyo Chali muganda wange be bano ba new trend setters Joylanda same thing Katale and Kando pause take a pause to another pause batukubidde kali ne fake maker katabu nnyo geng naye wa tabu nnyo alina oluyimba ne Bobi Wine that is Zex birangirangi very soon Dax Vibes kyekimu alina akayimba ak'ettabu ate nga kapiripiti yeeyongedde okuba ow'amaanyi kapiripiti okuva we yazina ne 9 inch 69 manya kapiripiti yeeyongedde amaanyi bakoze lisiti awo ne baŋŋambuze ekyokunyirira namba 1 saakitutte abantu bayogedde ebigambo naye nga munnange nno okunyirira kuveeko bali boowaana balinako makeup bakeera kwetegeka siina kye neetegeka n'ababunaabi ne sabbuuni mu maaso nenzija wano kati yikyuli mute nagamba wano we wali akatiba olabika otya wano mu myaka 4 5 6 kyobola Museveni mutya wano we wali akatiba eyo yonna gy'oli okyerimba eyo yonna ofa naye bw'onootuuka wano mu 5 ojja otegeera ti kayikyuli kalaba edduka Mariam Sweet oli otya dokita wange mu Germany ensula nina omusawo mu Germany awo Mungu yamanyi byonna agenda bitereeza bye mwali musekerera Janati tata Janati omu bwati Janati nkubuuzaako wasuze otya muwala wange webala emirimu King Saa webala omutima omulungi mu Dubala webala kukozesa budde bulungi era nakyagadde nnyo ekyo King Saa kyakozesa n'ebyabikola nnyo King Saa ye muntu w'abantu gwe bakubira nga tamanyi na kumanya nti bayimbi oyinaga King Saa ndi muyimbi naye nzirukana ndi wano naga pezi namba nkutereko sente wallahi ebyo byabikola Saa nkugambye wano wabadde agenda n'ayamba abayimbi naga simanyi omuyimbi ajaluwa aŋambye ali nnyo passionate ku bayimbi n'abantu abalala webale nnyo King Saa okuvuga olugendo ewuwo mbadde njagala okujjayo naye kasita mufumbiro kyali nti tavaayo oba bamuwaako boys quarter nga waswasi wannemye okujja buli ssaawa mufumbiro mulaba alya waalivawo nja kujja twogere nja kujja twogere Palaso Love Fest kyembozi eri ku mimwa gy'Abannayuganda bonna MTN Uganda mwebale nnyo kyokka sinnalanga bakyali bange abanseko obuseko maddu atandikiko nseko obuseko abakyali bange kati tebaŋŋamba nti tulange naye badde baga kale n'ayogera byonna kekalubega kusebo tonyombesa mukutu sigugwo yes nseko buseko Moderata Nkiko Love Fest bamuyita Palaso yes Palaso muyinako passion kuba naye yava ebweru na 5 kati tulina Martha Mukisa kigenda beera wali mu Freedom City Martha Mukisa ndi naawe njagala abantu bakuwagire ne taata ebyokuyimba abireka ajja kunyiiza kubanga eno ewaggulu natutteyo nzenze kai n'oluyimba tewali mulala kampeya nalabyeyo n'akakadde akakazi nga nako kazikeerezi naye mukunja njokukuba okummanyira mukunja tasera njokukuba kati olukadde olukazi walugjewo olujja lwegiza mala kuyimba n'oleeta olukadde olulala nona understand yes amo bwana bwange obuyimba obulungi Violet Amanyi ape Tyson ape Moses mbuuza ku manager wange Tyson wali e Dubai era ng'ennamba ye weeri
okudelivalinga ebintu okuva Dubai omukubira n'omubulya kyoyagala musajja wa mazima akitikka n'akikuweereza nabagamba agenda natandika obbayitamu eyo omukutu gwa ichulinga oba toyogedde na osobola okwogerera ku mukutu nze omukutu gwa gujja bera everywhere saabayimba ichuli ya alone yesebo webale omukisa ne saagala ate bukadde bulala bujja buzungira mizindaalo nja kunyiiga Sala Kayondo, good morning everyone. I told you, but so gamba president. I told you everyone. Soka president. Wakubye hit. Pengo limba yote lwaweza abantu 10. Edi Mezaya for 10. Kaya wisdom ya yimba abantu tebawuli yanga luyimba lu. Olwayi chuli luli everywhere. Ay yatenda kubazi yezo olu sweet. Ime groupen vem shena vem smoke. Abanange question yali yazinjikiriza agabi in mini group vem shena vem alting legally pobuded fins grown brun ovit puff vidare venstero hogere we must tag hari fron police na komero must totoget listener to questo rap musique de shitria de gradel sheire ute mestul mindele rumpan gwe manyu ezo tukubezo ne questo tuveko nawe kurapinga mu studio kimanyi tubereri ne bakeni ringi mu studio Dennis Katiyazi manyi ichuli the actor simina yelesi mnange komba kaye company ekola amayumba nekolera gypsy compound fountain mutuwe yo ku mirimu gibuzemu of late mumpe yo ku mirimu Isaac muwonge mumpe yo ku mirimu bannanga ate company mwagalegwe oba we mwategera nti yange ne munyiga naye amuyangamba bulwemba sirina wensiiga nga ngenda nsiiga ku kisaawe naye nga bambi mumpagire komba constructions hampam villas eziri eri mu Arkwright oyinza osulayo ku mitwalo nkaaga ejja $, mu abaana bateeguya sente Shakibu ne Zari mujje mugule ennyumba yammwe mu hampam villas mwekyanga kyanga bannaye Shakibu osusiza wooyina okukoma Shakibu osusiza wooyina okukoma otijisiza ekikazi bannaye kyonna kyaddayo buto naye bannange Shakibu oba oli mukulumya Diamond oyitiriza Shakibu osusse ne laavu buli ku makya buli lwaggulo nze nazzemu n'okwagala Kizali ninga eyakakiraba bannange Shakibu oyagadde ekikazi n'otwerabiza ebyayita otijja maama genda ku kisaawe filimu ejja bannaye nina filimu empya gyendimu ne Fifi the Queen ninamu ba actor bangi mbadde simanyi nabagala munsabire nina movies nyingi ezigenda maaso nina nakatandi babirye ndi ku script wanawaka ezo za ku no end entertainment za Rechoke ne Mama Alima omumwendi nkyasoma script naye ate kati waliwo nezendimu waliwo gyendimu ne Fifi the Queen bagiyita internet nze Diana Nabatanzi simanyi bano avuka be nali nti abazanye filimu balugo wabaani ba Faizo bonna babagambye nga temutaddemu ichuli filimu tejja tunda ichuli mwendi ndimu ne Diana Nabatanzi ate pati bapadde ya kikwanamu nga Sugar Daddy naye bannange ate biri mulwawo kaneekoze ku olwo nze isima njagala fuuka filimu star yes negomba nnyo Morgan film man mwegomba nnyo kati ninofuuka filimu star kama mbaya ni mbaya ozanya okwogera nja kwogera naye ichuli munsabire nfuuke filimu star nja kunyuma nnyo nga ndi filimu star nga bampita ku award nenzija nti kati oyina omuntu omulala gwomanyi kati wano senga asibye ettayi ya green eni nyambala bali wala ono Guardiola Diego Simeone obadde otya ngera banteeka mu namba 1 ng'okayana kinaawe simanyi oli avudde eri mbwayagala bwaba president bwaba bloga otya babloga bamumanyi nti ate babloga tebamanyi ate bamanyi ugavana nakigudde akoze eki
It's never late. Honorable Morris Mwami bwagambye. Yes. Nga tonnafa teweevuma nsi. Kati oluyimba lutambudde ezaba Edmeza ya zaako na wawulira ku luyimba lwa Penge. Genda oluwulire. Olwayichuli luli wala hit everywhere. Buli muntu lwasharinga. Nti things alting legally pobuded. Nti buli kintu kiri ku meza. The things grown of it. Waliwo brown, green and white. Puff vidale. Hogero venstelo. Vi must taga hari throne. Police ni komero. Haine ringe. Vi must taga titoge. Titik till Stockholm. Yikiti Stockholm. The Samare. Sichade de mbagala nya abantu banga be student banange nzijamba misinga nnyo. Banange mba misinga naye nzija in person. Straight amasanyalaze gageze ndoza tunyumiza mate Chichester yogedde. Kugambye Mpuga alesi tiyategeera bya NUP. Nenkulaga ti omwana gwe balina okulonda bana Uganda mwenna omwana bamwita Gabi Nanzima ali ku New York University. Bambi alabika bulungi ate esimbyewo. Link eri mu bio yo Instagram. Onyiga bunyizi mu link n'ogenda n'omuvotinga. Let's make it viral. Kyankubidde ku simu bambi nawulidde bulungi. Kajansi Crazy. Ate ennaku ze bampa tezigenda kuggwayo. Zigenda kuggwayo. Ku Lwokuna ate tompulire. Bageze babenga ku Lwokuna tebagayina. Otegere ichuli. Zinto. Nyuma igo kwambala. Neno oberanga n'okwambala kwa kulema. Kulabika obulungi nakyo ne kigaana najja mu kamera. Ne yeteeka ku ichuli. N'amala googera byatamanyi. Esika agambe do our best oxobushan. Yeah, dear commerce not Sverige. The day I landed, mina platser. The day I gillar svar upp good. Jag gillar Stockholm för mycket. Det är mina platser. Jag svär, jag skojar inte. Nej. Ama matobohuri, det sisanya, kusiden sisanya. Ichuli manyi. Ichuli for Kampala MP. Kanyende kawepe. Kampala batwala nnyo mu koti. Kamvuganye kasegirinya kakitegere. Yes. Outfit on its peak. Eni nyambala ya Guardiola, Diego Simeone. Sibya kumala gaveri mwana wa mama buno sirikitai. Nga bazijje wao nawe. Tebasobola ngako, tebali sobola, twabaleka twadduka tuli wala. Nebe tukolagane nabo. Kola rap mu Lunyankole. Njakulete Lunyankole nawe obadde ki. Until we meet again, it's always nice to meet me. Londa ichuli nera wizo oluyimba yanzikiriza ndukozese ichuli nera ama nkutumiddeko nnyo Sandra Teta webale kumu omusajjawo tebakulimba nti ovanga awaji mutabani wa mayanja palaso tomulaba we yeyagala ali eri munyonya dduka na byana bizungu wabuuka naye palaso ekifuba kyoyida tekimachinga na kugulu okwo mu kinu beera nnyo mu tulaka shoot ya palaso kati Scott otya wachi oyina okukola akabiri akajjudde ojalemu obutayi weebuti wabona weyichuli mama buyina engeri gye buli mu shaping kazi bagaye kweri ichuli kwerabirira ensi kwerabirira. Love you always, love you so much.